Okutendeka abantu bano kukulembeddwamu akulira okugabana okuwandiisa density mu disitulikiti y'e Wakiso Edwin Weesonge ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso. Please note this. We are going to register pupils and students, and everything about verification is dependent on the parents. The parents must have national IDs. Wabula wabadde asomesa abantu bano abakubiriza okubeera abeegendereza nga abantu bawandiisa abaana b'amasomero era nga bano baweereddwa n'empapula okwetegereza bye bagenda okugoberera nga bawandiika abaana. Declaration of birth and child particulars. I so and so declare that the information above pertaining the birth of the child and particulars. We are training 275 enrollment officers on the kits, how to use them, the requirements they need to get from the parents and all. Weesonge alabudde abazadde bonna abatalina density ng'abaana baabwe be batagenda kuwandiisibwa. Omuzadde waba yafa at least omu oba bombi ono amuleese alina okujja n'ebbaluwa ya LC eraga nti omuntu yafa oba birth certificate eraga nti death certificate eraga nti omuzadde yafa. Ono era akubiriza abantu okukima density zaabwe ku kitebe kya disitulikiti kuba bakyalina emitwalo 12 ate nga n'okuwandiisa kukyagenda mu maaso. Waba bamuwandisiza Wakiso ajja ku disitulikiti Wakiso kaadi ye weeri. Weba teyadda tusobola omubuulira ku lwaki teyadda. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.